Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi yegasse ku bakulembeze okuva mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Mukono okuli Mukono, Buyikwe, Kayunga ne Buvumu okungubagire eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono, Christopher Godfrey Kiwanuka-Musse, ng'ono yali ssentebe owookusatu owa Mukono era nga yakulembera okuva mu 1992 okutuusa 2000. Kiwanuka yava mu bulamu ku lw'omukaaga ekiro ku ddwaliro Jinja ng'okusinziira ku mutabani we Dr. Christopher Mayanja abadde atawanyizibwa obulwadde bwa sukaali n'omutima. Bano batuuzizza kansa ey'enjawulo okusiima emirimu gye ng'ekubiriziddwa sipiika Betty Nakasi era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi agyetabyemu n'ategeeza nti yali mukozi mu disitulikiti y'e Mukono nga pulaana mu kiseera Kiwanuka-Musse we yabeerera ssentebe era amusiimye olw'obukulembeze obulungi. I think Mr. Kiwanuka-Musse and his council there remain the model council for Uganda. When Kiwanuka-Musse was introduced, Kayunga, Buyikwe, Buvuma, all unanimously said, this is a great leader. Among his lasting contributions was the fundraising initiative that led to the establishment of the current Mukono district administration block. Bwe tugamba tuteekewo memorial lecture tulina kukyogerako obwogezi olw'okuba tuziika. Era kizibu nnyo okuba munnabyabufuzi nga tewase nako ku luzzi olwa mukadde waffe oyo Musisi. Otunuulira abamu bannaffe abaweereza naddala mu bya politics n'obatya ku minzaani ya Musisi abasinga bayinza okulemwa n'okufuna average mark. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.